Natera mbaniriza nnyo mu programu ekitiibwa kya Buganda munzikirize mbawe kukyula muso kya Allah nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu mwenna mu nsi yonna mbagaliza ekisibo ekirungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akisobozese tubeere nga tukisiiba ate tukimaleko bulungi. Programu kitiibwa kya Uganda nga bulijjo nze Junior Sadata kubanga nkutuusako programu eno. Olunaku olwaleero twagala tutunuulire obukulembeze obusengeke obulungi obwa Buganda. Okutunuulira ddala ku Kabaka Kintu tutunulire ku Bakatikkiro be yalina bameka yomanye ensonga lwaki Kabaka alina okubeera ne Katikkiro. Olunaku lwali tulina Bakatikkiro bameka mu Buganda abakulembererako bakabaka baffe mu Buganda. Byonna ogenda kubanga obimanya mu programu ekitiibwa kya Buganda kyenkusaba tuula ntende byonna mbeere nga mbikutuusaako. Nsaba mbuulize ku bakulako Bukedde TV. Bakadde bange mwenna bampuliriza ne guno ogujjwa abantu bonna bayita bakadde bange kubanga ndaba ku mukadde omusajja n'omukazi mu nsi yattu eno. Waaw. Erinnya lyange nze Engineer Alfred Mwonge nga nze ow'omumuli mu ssaza Kyaddondo Magombolola 16. Twagala okutunuulira obukulembeze wano mu Buganda. Obwakabaka bwatandikira ddala eri ku mulembe egyasooka egy'Abalasangeye Simuwawa n'ebirala ebiringa ebyo. Gye nsaba osinziire ojje ng'otubuulira obukulembeze gye buze butambulamu n'okutuuka olunaku olwaleero. Obukulembeze bwa Buganda butwalibwa Kabaka Kintu ng'eyasooka naye Kabaka Kintu yazaala era yaleka abaana n'abazzukulu. Buganda eyise mu mitendera mingi n'ensi nnyingi. Ndowooza bannaffe ab'ebyafaayo batugamba nti Buganda eyinza okuba eyise mu mitendera ng'esatu. Ng'oluso olusooka lwaliwo nga Yesu Kristo tannazaalibwa. Yabaawo oluso olwaliwo okutuukanga emyaka 4 nga Yesu Kristo amaze okuzaalibwa. Ne waddawo oluse lwa Ttonda okuva mu 4 okutuuka mu 1200. Sebo wambuuzizzaako kinno oba nawulidde ng'oyogera nti nno obwakatikkiro. Ye obwakatikkiro bwatandika Kabaka Kintu si bwajjo ly'abalamu. Katikkiro yasooka bamutanga Kulukuuku, eyaddako ekisolo nga bonna baava mu bika byaffe bya Buganda. Kubanga Kabaka Kintu agenda okukuŋŋaanya Obuganda bonna obusiba wamu nga oliwo ebika bye twali tulina era nga mu bika ebyo mwe mwava Katikkiro. Ye ne guno gujjwa Kabaka alondebwa mu bika by'Abaganda byonna binnansangwa n'ebitali binnansangwa n'ebijja byongera kubanga obwakabaka bwagenda okubawo bwa Kintu galiwo ebika binnansangwa nga 8. Era mu bika ebyo mwe mwalondwa Katikkiro. Katikkiro ly'ekkwatizo lya Kabaka. Era Katikkiro yakwata ddamula ya Kabaka lyabamukwasizza agenda mulamulireko Obuganda. Omwatwalira abaami bamugombola n'amasaza na bonna batyo. Era Kabaka waataba Katikkiro yakola ki? Yabaawo. Naye nno ssebo nkubuulire Bakatikkiro mu Buganda tetufunye omu, bangi nnyo. Kubanga oyinza okusanga Kabaka omu abadde ne Bakatikkiro 3, 2, omu. Kubanga bwosi bwansikirano waliwo olutabaalo olw'okugatta Obuganda awamu lunene nnyo. Era Kabaka Kintu ye Kabaka eyalambula ennyo Obuganda bwonna n'abubuna. Kubanga yakula embiri nnyingi nnyo nga buli era yamanya nnyo Obuganda. Mu biseera bya Kintu waliwo Bemba. Bemba yawalanya Obuganda obutabaawo. Era yasoyasoya nnyo n'okutemula n'okubuza n'okulemesa mu bigambo ne mu bikolwa. Abamu ku baaliwo nga Bakatikkiro kubanga tugenda okufuna Katikkiro nga Bakatikkiro baaliwo bangi kuva mu bika mpesa nga yamanga Katikkiro. Bakatikkiro b'ebika baaliwo. Era mu abo abaali ab'ebika abaaliwo mwe mwava Katikkiro. Ye kyenva nkugamba Katikkiro
kyenkana wannono. Okay. Katikkiro kyava taddwamu kubanga yaliwo mu matandika g'obwakabaka bwa buki Bwa Buganda. Kakulukuku yalaba guli gutyo nkunyonyoddeko nti Bemba yalina okutiibwa kungi nnyo. Alina ekitiibwa kingi nnyo. Okutiibwa kungi kikali kalwe ekitiibwa kungi nnyo era nga buli mwamutya kyali kiki lwa bikolwa bye kyali bikolwa bye ng'atiibwa nnyo n'embeera ze n'enkola nga wakitiibwa atiibwa nnyo. Ekigambo kitiibwa kitandika si kyajjo ly'abalamu jjo ly'abaafa. Kitiibwa kiva mu kutiibwa. Okutiibwa okutya ate okutiibwa akati ng'asooba agenda mutemako omutwe. Engeri gye baalina okusowaggana n'okulaba nti kintu tebateredde bulungi n'agutwalira kintu n'agutembeeta okumanyi nze nkumanyi naye kati banakutula ku Bukedde TV. Yes. kuba kwetikka kubakwatira n'agukwata bati ng'aguza agutembeese batembeeta bita yatembita mutwe n'agutwalira kintu. Wow. N'amugamba ssebo abadde atabankanya Obuganda bwo mumaze abadde abusoyasoya wuuno mumaze era kabaka kintu bajjajjaffe batulamye yaddamu nti no olwo nno Obuganda bumu. Okay. Obuganda okubeera obumu netutandika okutula omu. Naye obwesige obwali obungi ennyo n'obutatya n'obutatiitiibya Kakulukuku bye yakola okola nti nno ajjawo yali atiibwa ennyo Bemba. Kakulukuku yafuuka Katikkiro wa Buganda eyasooka. Okay. Olwo Kakulukuku n'abeera Katikkiro ng'aggyibwa mu bika biri ebyaliwo. Yanze bwe mba nkugamba nze ndaba ekitiibwa obwakatikkiro bwe kirina ddala kiri mu nnono. Kubanga ennono za Buganda zaali zitandika zaava mu bika ne bakatikkiro bonna babalonda mu bika bya Buganda. Mukadde wange nsonyiwa okusalamuko kutono kikiri katono nnyo. Tubeera ne Kabaka Kintu alonda Katikkiro we teyalonda n'omu. Katikkiro Kakulukuku bwe yamala okubanga agira ki ne bawo Kisolo nga yeddiranga eye. Ani alonda abakulembeze mu bitundu bino mu byalo Magombolola n'amasaza? Katikkiro atunuulira nnyo embeera ezo era abantu bonna abo bonna ab'ebweru bakwatizwako Katikkiro nga bakwatizwako ku Lwakabaka. Ani addirira ku Katikkiro awo tuna bukulembeze? Awo ogenze mu lukiiko awo ogenze mu balangira awo ogenze mu bafuzi bonna bakwatira ku Katikkiro abaami ab'Amagombolola n'amasaza abo bonna bagenda baddirira okutuuka wansi. Watu nawe wetuyita ab'amasaza ab'Amagombolola Mutuba gumu Mutuba ebiri abo bonna bagoberera Katikkiro kubanga teri muntu gye bamutwala mabangula nti tugenda kubangula ogenda kubeera wasaza naye olutuuka ku ssaza alitwala mu ngeri gy'otoyinza kumanya. Ninaku zino oli bamugamba nti oli abakyala olw'eggombolola alutwala ne bw'aba mukyala omonda nti goli kaggo oba oli akitwala nabanga yagenda mu bbanguliro kakimu ennono. Mukadde waffe atubuulidde okuva ddala ku Kabaka Kintu afuna atya Bakatikkiro Kakulukuku ne Kisolo biki ebyaddirira byali bingi nnyo nenzikiriza nga tetunaba kweyongerayo katugendeko mukumulamuko tukole ku nsimbi ate n'oluvannyuma tukomewo tukyali mu pulogulaamu Ekitiibwa kya Buganda.